Nyawo, we nakulese we nkusanze birozo tebikutte. Kati bw'otayogere nange onaayogera naye. Anyway, mu wiiki emu ngenda ku training. Wandibadde oyiyakyozaako ng'obudde bukyali. Genda ondeke wano. Sigamba nti woba ogeze ku training oba osimbudde. Mpozi ng'ongamba ngoba wano mu magezi. Si kyekyo. Naye jjukira nagamba nti ebintu nina obisengulamu. Anti tonnaba. Bwe naaba nkomyewo njaba sirina budde. Nja kusengula kuba kati ssaawa zino tosobola kumbuuza nzizaako ki ng'okimanyi gwe essuubi lyange. Wano Medi yali ayagala okulabirira n'omweggyako. Ne Medi akusasula simanyi. Nza sigendagenda wa musajja gwe ssaagala. Ate n'ekirala nayina endowooza egamba nti buli musajja asobola okukola ande kyakola. Ne nali mukyamu. Ne neerabira nti omukwano gw'olina ku mutima mukulu nnyo. Naye wali olowoozezaako ku ky'okwezza obujja. Otegeeza ki? Like ne wejjamu ekyo eky'okugyewulira n'ogera ne weetondera Lukasi kale. Lukasi namuyisa bubi sisuubira nti asobola okumpuliriza. Mulage nti oli muntu mulungi era oli lwedde okwetonda tomanya. Olowooza Evans teyali mufere. Ate bwe yamala okulyako ebibye n'essimu kati teziriiko. Nedda osanga ayinamu obuzibu. Essimu ngikubye kumpi olunaku lulamba. Ate ewuwe Eweekisi 2. Susan bika naawe. Tandise okukikkiriza kye baŋŋamba nti ndabika nina ebisiraani. Lwaki oba weesalira omusango? Olaba ne Lukase. Anyway, buli musajja alya tadda gwakubiri. Nkuulidde oyogera ku linnya lya Lukase. Just linsimattuse busimattuse. Ekikulu annyiiza nnyo. Lukase nno yagenda. Yalagawo. Yansuulawo. Wabula wamuwona. Nze nali simukwagaliza kuviira ddala mu ntandikwa. Kansuubire toli mu kwejjusa. Naguma. Nasalawo mbeere ne Grace tambuze obulamu ffenna. Kirungi ekyo. Anyway nange ngendagendako mu kyalo. Ate lwaki? Njagala genda kwejjanjabirako eyo. Nezuule n'okwezuula. Naye andi amanyi eby'eddagala. Lwaki tewayogeddeko ko naye n'akunoonyeza ku ddagala? Nayogeddeko naye. Naye yaŋŋambye nti ekizibu ekindiko kyetaaga mukugu. So kati nina okugenda mu kyalo banzijanjabireko eyo. Saagala kuswalira ku kyalo kuno ng'ate nnoonya basawo. Oba ojjeko ku kyaki pasita akusabireko. Biveeko ebyo naawe. Anyway tujja kuba tuwugira. Ni wabula awonye olumbe lwa Lukasi.
Nze ngamba wandiyinzeeko okusindikira Medi message emwejjako. Ati sinolinda pose na confirminga. Ekino nyino kikola nga bukyali. Si kulwa Press ayogera ne Ande ng'ate Medi akyandi ku bampa. Kati bwamugamba n'atakkiriza. Zani awo nga ndaba ekyokuzzaako. Kati ogenda mugamba ki? Nti neesonyiwa olubuto lwo lwavudde. Leka naawo. Ate alina kirala kyanneetaaza ng'oggyeko olubuto lwennina. Maama, obusizo ziri waggulu nnyo. Tolowoozaayo na kugaana. Nze ndaba wandibadde onsupporting kubanga obadde oyagalanga buli lunaku obadde oyagalanga nve wano. Si mu bubi. Ensonga ogimanya era singa tebaddeewo twandibaddewo. Bate era si lunaawe oyagala so kati okinsibaako tyokikolera nze. Nze kyonna kye kiriyo Medi simwetaaga. Maama. Nsonyiwa okukonkona okujja mu tulooto. Tewali buzibu naye mbadde sinneebaka. Nze kugamba nti ngenda kutambulamuko ngende mu kyalo. Nze okumalayo kakabanga akatali kagere. So kati obadde olina interest mu kushiftinga. Wandibadde oddamu mweri ennyumba mwembadde. Ayo sigisobola. Naye lindako. Oba ogamba mbu ogenda kudda ate lwaki ogipangisa? Nyinza okudda, nyinza obutadda. Singa obadde osobola, nandibadde nzigyamu bujja lumu ebintu. Nodda muli. Sigisobola. Kozi n'ekirala. Olivia yazzeeko wano. Ekyaddala Olivia yakyuka. Osinzidde ku ki? Yazze wano nanneetondera. Era n'ansaba njogereko naawe. Naye Ande, omuwala ono lwaki tumusonyiwa? Lwaki tumusonyiwa ne muddawo? Kuba yalaze nti akyakwetaaga mu bulamu bwe. Singa abadde mwenzi, yandibadde takyewuuba wano. Obwenzi si bwe bwatwawula. Jasi zaali mpisa ze embi. Yagambye nti mwetegefu okuba omukyalo omuwulize. Ande, nekirala lowooza ku mwana gwe yeetisse. Omwana simwekakasa. Leka kubeeranga mukwano gwo Lukasi. Yasuddewo Suzani n'agenda. Lukasi yadduse ku Suzani. Obadde tonnabitegeera. Nedda. Munnange beetadde. Era nze mbadde nkusaba. Okakkanye obusungu. Ensobi zikola bantu balamu. Omuntu bw'aba ategedde ensobi ye, lwaki oba tumusonyiwa? Kale, kitegedde. Ngenda kukirowoozaako. Enkya bw'onooba nga tondabye. Nja kuba ngenze. Kale, tewali buzibu nja kukuumawo. Kale sula bulungi. Kale, sula bulungi.
Hello. Mawulire ngafunye. Yeah. Oli bulungi? I'm so sorry. Kyamazima ddala buno obudde simanyi kikyoyitamu bati. Kyoba omanya nze wendi kulwo kyonna kye weetaaga osobola okuŋŋamba. Tofaayo. Olina abantu bangi abasobola okukubeererawo. Ojja kusobola okiyitamu. Kale, enkya nja kuyitirawo kaawo. Sasula bulungi. Ojjako n'ekirala ky'oba teweerabira. Kino ekintu tokiriimu weka. Okay. Good night.